Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati mu ddoboozi erivuddeko twogedde ku kaseegu aleetebwa abaatusookawo okubeera nti baasobya mwabangamu bajjajjaffe abaasamiranga lubaale bassenkulu ne bannankulu, oluusi abaakwaniranga abalwadde mu mbuga zaabwe, abooluganda okwagalana, oli okwagala omuziro gwa nnyina, bwe bityo nga bwe tuzze tunyonyola mu ddoboozi erivuddeko. Kati oyo kaseegu ne tumuteeka awo. Akati tugenda okunyonyola ku kaseegu ali mu kiti kya Kaggwa Ensonyi. Kaseegu ali mu kiti kya Kaggwa Ensonyi, lubaale oyo mu nnyumba omwo oba mu nnyumba yammwe aba abanjibwa kabaka. Lubaale oyo aba akulembezza obwakabaka. Lubaale oyo aba mulangira, mubeera balangira. Lubaale wammwe abeera mulangira, mubeera mukulembezza omulangira omukulu oba kye twandiyise ekirangiro ekikulu ky'ekitambo. Ekitambo kye ki? Ekitambo si kyekiri ekyokulya abantu, oyo ye mukama waffe kabaka. Okitegedde, ye mulangira omukulu akulira abalangira abamuli emabega, bakawumpuli, bamuwanga, babamweya n'abandawula. Okitegedde? Kakati kaseegu atudde mu bwa Kaggwa Ensonyi. Kabaka yennyini bw'asituka nga babanjiza mu bwa Kaggwa Ensonyi, waliwo amakulu agasobola okunnyonnyolwa mu kkowe eryo. Lwaki abeera atudde mu bwa Kaggwa Ensonyi? Obwa Kaggwa Ensonyi bwe butya. Obwa Kaggwa Ensonyi ye lubaale okubeera nga mumukandaalirizza ebbanga eddene, lubaale n'atuuka okufuuka ekirala, lubaale n'atuuka okuggwamu ensonyi. Okitegedde? Kye kireeta omulongo Kaggwa. Era abaana abalongo, tulina abaana abalongo, tulina babiri, e Nakato, Waswa ne Kato. Abaana abalongo tebasobola kukeera nkya ne bagenda ku musawo nga tugambe obulongo bubanja mu kikoomo, ne bagenda beetengerere bayite abalongo. Abalongo tebeeyita, omulongo tajja mulongo munne bweru. Kyokka ate omulongo Kaggwa ye asobola okugenda n'ayita abaana. Yenjawulo eriwo. Omulongo Kaggwa butereevu mu mateeka ayita abalongo, kubanga ye ayitibwa Kaggwa Ensonyi. Tayina nsonyi, tayina kyatakola, tayina kyatayingiramu. Okitegedde? Era tugamba nti Kaggwa yalayira ekiri mu ggulu. Kaggwa yalayirira bbaale. Kaggwa Ensonyi, Kaggwa yalayirira bbaale. Era Kaggwa mu kika ky'ab'omutima mungi nnyo, era omulongo Kaggwa mu kika ky'ab'omutima. Era ab'omutima kizibu okukola ensonga ne batatambuza nsonga za kabaka bulamu, era kabaka bulamu bamuyina mungi. Ne lwakuba nti kale okuviira ddala ku butaka bwabwe kabaka yabalema okutegeera yaani, okuviira ddala ku butaka. Kati yo nayo sijja kugendayo nnyo. Kitegedde? Kati lubaale bw'ajjamu obwa Kaggwa Ensonyi, ebiseera ebisinga obungi abantu baloota beerigomba, abantu baloota beegatta ne bannaabwe, abantu abali obwereere. Omusajja n'aggamba nti nze siroota mirundi 3 nga sirabyemu mukazi. Ndoota nkwana abawala, ndoota abawala abalungi, ngenda mu bbala ne nsanga abawala, oluusi mbeera ntambula ku street ne nsanga abawala, oluusi nabadde n'omukazi, oluusi twabadde mu mukwano, nina mukazi wange ewaka tubeera mu buliri, naye ate ekiro nina omukazi anzijira ne twegatta. Okitegedde? Bw'aba mukazi n'akugamba nti abasajja bansaba omukwanira, abasajja ne mbawaako. Omukazi n'alyoka akutottolera n'akugamba nti omusajja ajjira bulungi nnyo mu Aliya oba mu Pulado, oba omusajja n'ajjira mu Subaru, oba omusajja n'ajjira ku bayika, oba omusajja n'ajjira kagaali. Abasajja bankwana nga si bya kifuba, si bya kunkwata, wabula ne tukkaanya mu kirooto era ne tugenda bulungi mu buliri. Okitegedde? Oli n'aloota ng'akwata omukazi mu busolo. Okitegedde? Omukazi n'akugamba nti nze ndoota nnyo nga nzaala abaana, ndoota nnyo nga nnina abaana. Oli n'akugamba ndoota omukazi nga alina olubuto, ndoota omukazi nga bali mu muzaalisa. Okitegedde? Omukazi n'agamba ndoota abakazi ab'enjawulo, ndoota abasajja ab'enjawulo, ndoota ekiro bankola. Akati ebirooto bifaanaganako bwe bityo. Era ebintu ebyo olw'okubanga ensi yakyuse nnyo, yakyuse kinene nnyo olw'obujeemu bw'abantu, ebintu ebyo biri nnyo ku maleediyo. Abantu bamanyi majini ge gabakozesa, abantu bamanyi baliko eddogo, ekintu ekitali kituufu. Era abantu beeragirira eddagala, ekintu ekitagenda kuvumula nsi. Ekintu kitono nnyo okutuula okumanya obuwangwa nti bwakyama.
obuwangwa bwasituka. Kitegedde kati Lubaale okutuuka okugyamu ekitundu kya Kaggwa Ensonyi aba akandaaliridde nga bajjajjammwe emabega ba mirundi ng'esatu oba ng'ena. Kitegedde nga bajjajjammwe bajja balagaalaganya Lubaale oyo balaalikaalaalika tujja kutuukiriza ogwo omulembe ne gufa. Ne waddawo omulala ne bageegeenyaako ne basamirako ne bibalema paka lwe bafa. Ne waddawo abalala ne batakolera ddala, ne waddawo abalala ne balokoka ne batakola, ne waddawo abalala bo ne bawanga mayembe, ne waddawo abalala ne bamusamira bubi, abalala era ne bagaana gy'emirembe nga 6. Gw'omwana ogenda okuddawo nga Lubaale oyo mukoowu ng'amaanyi gabaddukako mu kika nga gaddayo mu nsozi. Amaanyi okudduka ne gabaddukako ne gaddayo mu nsozi, eno gasigala bakuuma bukuumi na batulugunya. Lubaale okudda mu nsozi kyova olaba ng'olwaleero abantu baloota Lubaale nga wa nsozi, oli n'aloota ng'alinnya amadaala, oli n'aloota ng'avuga akagaali bakayita lundaaganya, oli n'aloota ng'alinnya olusozi naye nga tasobola ddulinnya ddumalako, omulala n'aloota nga ye alumazeeko, omulala n'aloota ng'ali ku kalina waggulu alinnyalinnya amadaala. Ebintu bingi nnyo. Okitegedde kati Lubaale oyo aba obuyinza bw'ekika Lubaale aba yadduka ku kika n'adda mu butonzi, n'adda mu nsozi nga yaddayo ku ttale. Okitegedde era obutonzi bwe bumala okunyiiga ne buggyawo obuyinza ku buzaale, be bantu boolaba nga ne bwasamira ne bwe bamukubira eŋŋoma ne bwe bamulagula talina kyakyusa. Omuntu ne bw'alitambula ne bamukwatako amalogo ne bamukwatako amayembe, bakukwatako amayembe kwolwo omwezi gumu n'otunula ne wayita ebbanga, ogenda okulaba nga bye wajjanjaba ssente zaafa bwereere. Abasawo ne balya ssente ne bakutunza n'ebibyo n'owunzika ng'era toteredde. Okitegedde n'olaba nga ssente ozimalira mu basawo. Abantu bangi balokose, oli n'atuuka okugenda mu bulokole, era mu balokole bw'otuukayo n'obuuza ku bantu 100 bajja kugamba totubuulira bya basawo. Abasawo baatubba ne tukoowa ne tukizuula nga tulina kusaba busabi. Abantu abasinga batudde mu balokole, abasinga obungi bajjudde empewo, abasinga obungi bassenkulu, bannankulu, b'osanga mu balokole nga baleekaana. Naye tobaninya, baatambula ne bakoowa. Abasawo babbi, abasawo abeenoonyeza ebyabwe bangi. Omusawo waasula apangisawo bupangisa, aweerera obwana, talina kyakulya, awa omusolo, eddagala alijja bulemeezi, buli kimu. Omusawo akulengerera eri n'akulengera nga olinako olubuto, oyambadde essuuti ya bbeeyi, ebirowoozo bye ne bitandika okulowooleza mu nsawo zo. N'asooka ava ku mulamwa katono eyandibadde akubuulira nti omuzimu mutono nnyo ogukuluma, n'alyoka akugamba nga bw'oyanguye okujja obadde obuzaayo ennaku nnyo okufa. Baakuloga, muliraanwa waakuli bubi, omukazi we waka yatambula n'aleeta eddagala lye libatabula. Omusajja akulinaanye w'okolera yakusimbira ejjembe, baakusimbira akawanga k'embwa, genda ofune erinnyo lya Namunnungu, genda ofune erinnyo ly'embizzi. Okitegedde bwe likubula n'akusaba akakadde, n'okomayo waka ne mutunda ku kibanja, oba n'otunda TV oba n'otunda entebe. Okitegedde omusawo aba alowooleza mu nsawo zo. Era okusanga omusawo omuzadde olwawo. Okitegedde tewakyali muzadde eri munne, tewakyali akwatirwa kisa eri munne. Akati empewo zaakyuka. Kati olwaleero olw'okuba nga abantu tebasomye empewo, Lubaale ajjawo ekitundu ky'obuzaale, akizza mu butonzi. Omala kutereeza butonzi n'olyoka osamirira obuzaale. Luli abantu badde batambula butambuzi, oli ne bamukubira eŋŋoma, n'adda ewaka Lubaale n'asaba omweso n'atandika okulagula n'okuvumula. Okitegedde kati omuntu oyo bw'atandika okulagula n'okuvumula nga tamaze kusoma, tamaze kutabaala, enkya omuzzukulu ajja kujja ng'aliko Lubaale, olw'okuba ono tabimanyi, tamanyi musambwa kye ki. Lubaale oli ajja kwanguwa omuyita eddogo. Omusawo akugambe nti oliko amayembe ga kifaalu baakuloga baagakusindikira, naye nga kituufu jjajjaawo yakuluma yakubuzizzaako emirembe yakusiiwuusizza. Olw'okuba ogenze ku musawo ng'oweddeyo, omusawo teyasoma Lubaale, tabimanyi, era omusawo olunaakutunulako obutunuzi bw'ati ajja kugamba baakuloga. Kati Lubaale akooye omuyita eddogo, Kabaka akooye omuyita eddogo, Kabaka akooye omuyita ekitambo. Buli budde, buli musawo gy'olaga tugenda kukwatako ekitambo, buli musawo gy'olaga tugenda kukwata ekitambo. Okitegedde
amaanyi gakooye okubuzaabuza bazzukulu baago. Kati tekyaliyo muzzukulu akubirwa ngoma n'atereera, tekyali lubaale wa ngoma, tekyali lubaale wa kusamira busamizi. Amakyusa gajja, kati waliwo amakyusa. Buli muntu gw'osanga atambula ayogera yekka mu kkubo, buli muntu yeewuunaganya yekka, buli muntu yasoberwa. Ne bw'otambula ku musawo tokyawona, ne bwe bakuwa eddagala ery'okunaaba litya tokyawona, tokyatereera. Ne bwe bakkubira eŋŋoma, ne bwe bakkolera ebintu bya lubaale, ne bwe bakuwa ebifundikwa mukaaga, abantu tebakyawona. Abantu baloota nsozi, abantu baloota kwegadanga, abantu baloota bwerere bw'abakazi, abantu baloota binnya, abantu baloota basezi, abantu baloota abantu ba bugaali, abantu ebintu eby'enjawulo ebiri ku mitwe gy'abantu. Tekyali musawo kati asamiza lubaale n'amutereeza, takyaliyo. Buli muntu yenna abanjibwa kutabaala. Lubaale ow'okulagulwa yavuddewo, lubaale ow'okukeberwa yavuddewo, lubaale ow'okukolako ne bakwatako eddogo ne bakwatako ebitambo n'otereera ne muddeka ne musamira. Ekyo ekitundu kyavuunikibwa, kyaggalwawo. Abantu bangi batambudde, abantu babbiddwa, abantu balokose, abantu babuzaabuziddwa. Omusawo oli n'akugamba nakatambula ku basawo 10, nabulwa ekituufu nkaaba mbonaabona, nayina emmaali yange, emmaali yasaanawo. Abaana bange banfaako abaana 3, natandika lubaale ng'asaaga ng'omudaala gwange gukola. Ne ngenda ku musawo yasooka, n'omusawo oli n'omusawo oli okugenda okukkakkana, kakati ndi mu kwetunda. Okitegedde, ssente zaagaana, emirimu gyange gyafa, abasawo bannemesa emirimu gyange, biki. Nosanga omuntu ng'agamba nze nali neekolera, nayina ebyange, biki ebintu biweddewo, bangamba lubaale, ate lubaale tatereera. Okitegedde, abantu bali mu makyaki, abantu bali mu bulokole, naye nga bwakubuulira ebizibu byatuddeko biyitirivu. Tekyali musawo akola lubaale wa leero. Kiri ekitundu kyavuunikibwa, ate abakimanyi batono. Kyavuunikibwa. Abantu bonna baliko empewo. Mumenyeyo abantu abagenzi ku musawo ne bamusamiza n'atereera, nosanga lubaale agudde akaleka wali. Tewakyali. Abantu baloota nsozi, abantu baloota kutabaala. Abantu bakola bukozi mikulu, bijjulo, kutabaala, kubikka, bino bya balongo, bino byaki. Omuntu takyava buvyeri kati n'awanga mayembe. Ne bitereera. Saate mabega eri nga bw'owanga ejjembe n'owanga amayembe 3 oba omaze. Nolwaliwo tokyava eri n'owanga mayembe, lubaale n'atereera. Tekisoboka. Tokyava eri n'omala gazimba kasubi waka. Olwokuba nzimbye kasubi, lubaale mutereddewo kasubi, tekisoboka. Lubaale kati alimu entabaalo. Lubaale yadda mu kitundu ekyobutonzi, ekitundu ekyobutonzi kye kifuga ekyobuzaale. Kati yabuuzizza ku Bwakaggwa Ensonyi. Eyabuuzizza ku Bwakaggwa Ensonyi. Bwakaggwa Ensonyi bujjirawa? Abaasooka bwe bamala okutwala obubi lubaale, bwe bamala okuyisa obubi lubaale, bwe bamala omukwata obubi, kubanga ogenda ku musawo n'akugamba nti oliko eddogo ate nga lubaale wo yakuluma, kati lubaale n'akoowa omuyita eddogo, ekitundu ne kiggalwawo ekyobuzaale. Omala kusamirira butonzi n'olyoka oggulirwawo obuzaale. Kati obutonzi bwatutwalako obuyinza ku bika byaffe. Obuzaale tebukyayogera, obuzaale tebukyayina maanyi. Olina kumala kumaliriza butonzi, obutonzi ne buddamu ne bufujja eddusu ku buzaale. Obutonzi bweddiza amaanyi, Kabaka yeddiza amaanyi, Kabaka yatuggyako amaanyi mu bulinju. Olina kumala kumanya Kabaka n'alyoka akuddiza obuyinza, n'alyoka akuddiza Ddamula. Kyekiriwo olwaleero abakimanyi batono. Era abantu bakyagenda ku basawo era n'osanga omusawo nga talina kyategeera n'ekimu. Okitegedde, akugamba kimu, genda oleeta olulagala lwa gonja, oleeta obuwombo, okole bwoti ne bwoti. Tukwateko, oliko olubaale naye ate olimu amalogo. Akola ekitundu eky'okulaga nti oliko empewo ate n'akola ekitundu ekigenda okulya ssente. Okitegedde, akati Kaggwa Ensonyi yatya. Kaggwa Ensonyi lubaale yaddayo ku kitundu ky'obutonzi eky'olubereberye. Obutonzi obw'olubereberye. Obutonzi obw'olubereberye lubaale w'oku buzaale baazaala muzaale. Waliwo omwaliiro gwa zimalayika ez'olubereberye, entonde obutonzi. Malayika entonde obutonzi ze zaafujja eddusu ku mwana w'omuntu eyazaalibwa omukazi. Nga bw'onoga nti Kabaka Mukasa azaalibwa Wannema, Kiwanuka azaalibwa Wannema, Kibuuka Omumbale yazaalwa buzaalwa, tuyina Ndawulo w'omwaliiro gw'okubiri,
tuyina jjajja ow'omwaliro gwokubiri kati abo baazaalibwa nga baana nga bantu nga ggwe. Omwaliro guli ogwazi malayika entondo obutonzi gwe gwafujja eddusu ku baana abaali bazaaliddwa omulembe ogwo. Kitegeeza bwe wamala okuwa obuyinza omuntu eyaliwo omulamu azaaliddwa nga bw'ogamba nti Wannema muzaale, Kabaka Mukasa muzaale, ne babawa obuyinza. Bwe babawa obuyinza nabo baafuna amaanyi agasobola n'okubula ku muntu nga mubadde mutambula, agasobola okulagira enkuba n'etonnya. Kati omulembe gwakomaawo. Kati olwaleero ffe tulondebwa naye tetusobola kwolesa maanyi nga bali ge baalina nti Kibuuka yalwaniranga mu kire kyokka ng'azaaliddwa mukazi. Kati olwaleero obeerako Kibuuka netusobola wadde okubuuka okugwa ku muyembe waggulu. Kitegeeza amaanyi baageesigaliza, ffe tuteeka buteesi byabwe mu nkola. Okitegedde? Akati twaddayo ku butonzi. Omusajja n'omukazi yeebaka ku mukazi ne batonda ettonde ne livaamu omuntu. Olubereberye twaddayo ku bulongo obwa Nnambi, twaddayo okuggyayo olubereberye, twaddayo okuzuukusa olubereberye, twaddayo ku jjajjaffe owasooka, twaddayo ku muzimu guli omukulu ogutaayambala, ogwalina ebyoya, ogwayambalanga amakoola, ne tudda ku mulembe ogwesiba amaliba. Omulembe ogw'embugo gwe mulembe gw'owaka oba ogw'engoye gwe ogw'owaka. Kati tuli ku mulembe ogw'amaliba, ogw'amakoola, ogwa jjajjaffe ataayambala ow'ebyoya. Tuli ku lubereberye olwa Nnambi, tuli ku bulongo. Kati buli Lubaale w'atudde yenna ali ku bulongo. Lubaale yaddayo buto. Lubaale kyava akuluma nga takuwa ssente. Lubaale kyava akuluma n'oyavuwala. Lubaale kyava akuluma buli koyina ne kakuggwaako. N'otambula ku basawo 15 ne bamala ozirya ne ziggwaawo. Lubaale n'alyoka asitukira ddala bulungi nnyo enkundi, n'asitula enkundi n'agamba kati tuzze Lubaale kaziina twagala byaffe. Nga toyina wojja, nga ku musawo oyina kuba bukubi mavi, oyina kusabiriza busabiriza, b'osaba baakukoowa, b'osaba bakuyita kyonziira, b'osaba bagamba weeraguza, b'osaba bagamba wafuuka mulogo, b'osaba bagamba gw'obaavuwazza, buli wamu bakuwanda lulusu, buli wamu bakusindiikiriza. Ye Lubaale wasooka. Lubaale wasooka teri muntu amukola ng'alina mirembe. Okitegedde? Olutwe olabika weeraguza, olabika gw'oleeta ebizibu mu famire, buli omu yakukyawa, emikwano gyakukyawa, buli wamu tebakwagala. Bantu abasinga babonaabona, olutwe boogerebwako ebigambo bingi. N'osanga Omulubaale ng'asulira ddala mu kwennyika. Omusajja gw'ayagala y'agenda, y'atanyweza musajja. Ye yeebuuza oba aliko ekikolimo. Lwaki nze ndi muwala mulungi naye lwaki bandekawo? Lwaki anjagalako y'agenda? Lwaki obufumbo bwange tebunywera? Nandibaddeko n'omusajja n'enfumbirwa naye nga bambi aliko emyoyo. Aliko emyoyo egisula gimukozesa, emyoyo gisula gimukozesa, emyoyo gyamuwasa. Mukazi waagyo ajja kumala kutereera wamu yeefumiitiriza agenda atereza emyoyo egyo. Naye emyoyo gy'alina gitereeza atya? Twogedde ku kitundu kya Kaggwa Ensonyi. Omuntu aloota nga weegatta n'abasajja bakusaba bulungi nnyo omukwano, tebakukwata bukwasi, tebakkaka, ne weesalirawo n'ozikuka nga weemalidde n'okwemalira. Naawe n'owulira mu kasolo nti kirabika mbadde kankola. Okitegedde? Oyo Lubaale aba wa butonzi. Oyo Lubaale aba atudde ku butonzi, atudde ku bulongo. Oyo Lubaale aba yadda buto. Oyo Lubaale aba akubanja. Temujja nnyo kunjogeza bingi kubanga ate awo ndabika ng'alaluka. Kitegedde? Nja kugamba kimu nti Lubaale aba atudde ku bulongo, aba atudde ku butonzi. Temujja kunjogeza ennyo, wabula awo wenkomye weewo. Kati awo wenkomye abantu bonna beebuuza. Bano abantu b'owulira abati ku maleediyo amajiini gankozesa, mayembe gankozesa, kirabika banduga, muka kitange alabika yansindikira ebintu. Ekigambo kifuukidde ekigambo abantu ku mumwa. Ebintu binkozesa ekiro. Kyokka ate ebintu bimukozesa ekiro. Njagala mwawula eddogo ku Lubaale. Okwawula eddogo ku Lubaale, omuntu gwe basindikidde amayembe nga gamukozesa.
ekiro omala kulwanagana na kisajja n'olwanagana n'ekisajja ne kikwata sikaati ne kigibikkula ne mulwana n'okikuba bwe kikuba n'olwana n'okikuba oluusi ne kikwata bukwasi kati eryo ly'eddogo. Omuntu omusajja akeera enkya n'akusaba onkwano, mutambula bulungi mu kirooto oba mu bbaala oba ku situriiti oba mu kizimbe, omusajja najja n'akusaba bulungi omukwano apaakinze wali emmotoka ng'olaba muli mapenzi n'omwagala ne mwekiisinga, omusajja n'akola ki ne mugenda mu kitanda oba wonna we muli kyonna kye kiri naye ng'olaba mwagalwawo mu kirooto, eryo si ddogo. Weenoonye, tosobola kufumbirwa, tosobola kubeera na muganzi wo bbanga, bajja kwagalangako bwagazi. Omwoyo ogwo tegusobola kukkiriza kuba na mwagalwa kuba yaba mwagalwawo, wabula kye guteerabira omwoyo ogwo tegusobola kumma baana. Gukuwaamu n'ofuna omusajja ne mweyagalayo omwaka, ate mwaka omwo tegubakkiriza kukkaanya era mubeera mu kusika muguwa. Mubeera mwerangira empisa embi, mubeera mwerangira obwenzi, muba temutereera, buli omu teyeesiga munne. Okitegedde? Ako kazannyo, omwoyo gwo gukazannyawo, tegubakkiriza kukwatagana. Gukuleka n'ofunawo ko akuwuubamu n'akufunyisa olubuto. Abaana gubakukkiriza n'ozaala abaana bo baba 3 oba 4, naye kye gutakola nsobi. Tosobola kufumbirwa bino mbu oyo yalibeera nnamwandu wange ate tufumbye emyaka 2. Tekisoboka. Abantu bw'olaba baludde mu bufumo ng'oli alinamu abaana 7 bamaze emyaka 2 oba 3 baana, tobuukiranga gundi waabuukidde, oyo si ggwe ye. Kubanga buli omu tafaanana. Oli ajja kubanga emabega balina omusingi, waliwo ababa balimira. Gwe mukazi wattu tolina ky'oli, weesigama ku gundi, kansabe ne gundi, kantambule ne gundi, kenkere ne gundi mu kyaki, ketugende mu saaviisi. Mukazi wattu weddira mbogo, oli yeddira ngabi, temufaananya lulyo. Abazaala si omu, buli omu alina jjajjaawe. Gwe kikugoba tekikutadde. Okitegedde? Kati yabadde abuuza Kaseegu, oli twamunnyonnyodde kati kano akatundu ka Kaggwa Ensonyi, naye akatundu ka Kaggwa Ensonyi bw'omanya nti oliko embeera yonna gye ginnyonnyodde. Lubaaliwo wa kutabaala, lubaaliwo wa kugenda mu nsozi, lubaaliwo si wa kunoonya bulamuzi, lubaaliwo agoberera bubaka, lubaaliwo abaakulemberwa kabaka, lubaaliwo abaatuddemu amaanyi ga bonnaalongo, lubaaliwo abaatuddemu amaanyi ag'obwassaalongo agajjudde. Bw'oba mukazi obeera muka kabaka, obeera Nnaabagereka, gwe omuntu eyeeyolekera embeera yonna gye nzijja emmenya. Obeera Nnaabagereka, muka kabaka bulamu, muka kabaka ne bassekabaka. Oba otuddemu obwakabaka bulamu bwe bwakabaka bw'oku lukalu, oba otuddemu obwakabaka bwa Ndawula bwe bwa Ssewamala, oba otuddemu obwakabaka bw'Essese bwe bwa Mukasa, bwe busatu, taata maama baana, oba Nnaalongo ajjudde, gwe omuntu eyeeyolekera embeera yonna gye mmenye yonna. Ne bw'onoogenda ku leediyo, ne bw'onoogenda mu kyaki, ne bw'onookola ki, ebiseera n'emyaka byonna. Ate oyo lubaale tawonera ku musawo muganda, oyo lubaale taggweera wa musawo w'amayembe. Awo n'oba oyonoona ssente zo, oba olokosa oli mu kutta myaka, oyo lubaale tosobola musindiikiriza akuloosaloosa ebintu ebyo abikulaga, akulagalaga ebintu ebyo binnya, oloota basezi, oloota abantu beegatta, abantu bakukozesa, abantu bakola ki. Ag'amaanyi ga lubaale teri musumba asobola gaboggolera ne gavaawo mu bulamu bwo. Tebakulimbanga, wabula okujjako kusiikiriza kasita gakulaba ng'oli musiru ng'ogenda mu kyaki. Amaanyi kye gakola nga gakulindira mu koona. Gagamba omuzzukulu waffe abambadde katumuleka agende ne kyayagala, nga bakulinda ng'amaanyi gakuggwa. Abantu bangi bakaaba atuusa emyaka egitakyatereeza mpewo. Omuntu alina emyaka 45 n'atandika okukaaba buli ndwadde nga tekyalina muyamba, tekyalina muvomola. Naye ogenda omugamba nti lubaale emyaka giri wagizannyiramu ng'obudde bugenze, asula atunula, asula asinda, puleesa ze puleesa, alusa zikansa biki.
buli kirwadde kyonna alina bulusera, alina buli kintu, buli kimu bakimusomera. Mukazi wattu ng'alina kubeera ku ndira, atambulira ku mpeke, atambulira ku bino ebizzi by'ebitiko. Nnaku zino ndaba abantu banywa ebitiko, bantu balinga abaagwa eddalu, bantu bazuula obuwangwa n'ennono, buli kye baleeta kye baaniriza. Ebitiko ebyo byolaba majjinni meereere, okitegedde, bali abaagazuula. Kitiko kirina sayansi waakyo, kirina amaanyi mangi. Bantu baligenda okkizuula nti balina amajjinni mu nju ng'obudde bugenze. Kitiko kirina sayansi kwe kikulira mu kizikiza, kikulira mu baketi, bwe bakirabako abangi kifa. Kitegedde, kirina magiki, kiringa kyenda, kiringanga oba kiriganga oba nga bw'onogamba nti embuzi ezadde n'ekino ekyana ekyokubiri ekijjirako. Abantu abategeera, abantu abakulu n'abaana abato, abawala abato abatannafuna wadde endwadde, ne banywa ekitiko ne batandika okkigula. Bannayuganda basiru, ekijja kye baaniriza, tebasobola kwebuuza ekitiko kye banywa kirimu ki. Ekitiko ekyo baakireetera bajeemu, okitegedde. Bano abakadde abajeemedde, abawoza nninyaamu wano mugongo gumuluma, ate simanyi akasolo kannuma, akasolo kasula kantujja, biki nina puleesa alusaazi biki. Era okabagamba nti ekitiko kizibukula, simanyi biki ne bakiwa abapuleesa bwe batyo. Naye kyafuuse nga butunda. Osanga abaana abato, abawala abato myaka 18, kyafuuse bizinensi. Kyokka tekuliko muntu ategeera asobola kutunulira kitiko n'akiteebereza. Omuntu alina empewo ezikkalidde zimugamba nti tetukyagala waka. Okitegedde, goza ziba zitegeeza ki? Tetukyagala waka ziba zitegeeza ki? Abantu baligenda okukizuula. Abantu bannayuganda batinkiza n'obugubi, simanyi obunyonyi. Bantu abakulu ne batandika okulya amagi agalinga ag'amayiba. Bantu abakulu abategeera, abantu abaasoma, baprofeesa, batandika obbaga nti eryo eggi lijja kuwonya endwadde bwe ziti. Abantu beerabidde nti okuva ku mulamwa kwe kusinza okuleeta endwadde mu nsi. Abantu ne banaapaala n'ebintu ebijja, tebalina kye bajja kukyusa. Mulembe gwonoonese, endwadde zirina kubeerawo. Teri kintu kigenda kugoba ndwadde wano. Abantu ne banaayiiya, baleese obugubi, obunyonyi obundi. Ate simanyi akanyonyi kagula ssente bwe ziti, simanyi eggi lyako ligula ssente bwe ziti. Kati byo nabyo byazikira. Kati baleese ebitiko, bakituuma kitiko. Kati ebizzi babitunda ne mu maduuka. Mu maduuka babitunda nga butunda. Kati okitegedde, abantu babayiiya buli nnaku. Bannayuganda batinkiza, bagenda okuva ku butunda bunnansangwa, ababulima baserebe, batandike okunywa amazzi g'ebitiko. Baligenda okkizuula nga mu mibiri batonzeemu endwadde ate endala. Kubanga ekitiko bwe kinagenda okusaasaana tekirina nnyo mirimu giri awo. Oteekako obuteesi, majaani na sukaali ng'onywa. Kiwooma ng'omwenge, ne kiwooma ng'omubisi, ne kiwooma ng'obutunda. Abantu bagenda kulekeraawo okutunda obutunda bwa firiigi, bagenda kulekeraawo emicungwa, bagenda kulekeraawo emiyembe, bagenda kulekeraawo okukola ebintu byabwe. Baanirize ekintu ekireeteddwa gye batamanyiiko gye kyava. Ekitiko kirina ekikiri emabega waakyo, kirina ekikituddemu, kirimu sayansi waakyo. Abantu balikisimbulako endwadde gye batamanyi. Bandikiresse abantu abakadde, kuba abantu abakadde baba baava ku mulamwa, ziba feeriya. Abantu bano banina myaka 65-70, ziba feeriya. Emyaka gyonna gy'amaze abaako ebintu by'abateyatereza mu kika kye. Endwadde nga zimulumanga 100, be bandinywedde ebitiko. Okitegedde, kiringa bw'onoogenda ku musawo nga lubaala akuluma n'akuwa ekiragala ekivumula eddogo. Okitegedde, amaanyi ne gajja gasirikamu omwezi. N'ebitiko bwe biri. Ebitiko bikola ng'eddagala ly'olaba erisimbula amayembe. Ebitiko birina kunywebwa bajeemu. Naye osanga abaana abato myaka 2, abawala abato baabifuula butunda. Kati ekitiko kyafuuka baana baliwo buli nsonda ya nnyumba oba buli maka bayina ekitiko. Abantu batinke n'ekitiko kye bali kifunamu bajja kifunamu. Kuba emyoyo gyogera ku kitiko. Si kirungi kubeera nakyo mu maka. Baligenda okkizuula nti waliwo ekikyamu ekituuse ku bantu ng'obudde bugenze. Okitegedde, kati kansuubire nti obwakaggwa ensonyi bwe tunyonyoddeko mu butegedde, gwe wenna agwa mu kkubo eri ebintu byonna nga bwe mbinyonnyodde.
obubaka ng'obufuna bwebityo weeyolekera ebintu modulo oloota abantu abavuga obugaali ebinnya ebirimu enzikiza ebinnya ebirimu amazzi oloota ng'olinnya mu bbi oloota emisota oloota engo oloota abantu abeegatta oloota ozaala abaana oloota abakazi abazaala oloota abakazi ab'embuto oloota abasezi okitegedde lubaale waali ku lubereberye omusawo tamukolako noonya engeri gy'otabaala oyo lubaale abonyaabonya oyo lubaale abowanya ebintu ne bw'obeera mugagga bwenkana ki lubaale oyo akukaliza n'akuggyako buli maali lubaale oyo wa butonzi lubaale akubanja ttonde lubaale akubanja bulongo ekirooto kino kijja kunjo omuntu eyambuzza ekirooto kino ajja kunjogeza ebintu eby'ensimattu kankome wano njagala basibirira busibirizi nti omuntu yenna agwa mu biti byemmenye noonya engeri gy'otabaala weebuuze ku bantu abamanyi ezo ensonga tozitwala mu basawo tozitwala wa musawo muganda bano abasawo ab'emyeso bano abasawo bankwata mayembe essabo ly'amayembe liri wali baggalawo no musawo nvumula gaba ddagala ly'okweyiira ery'okunyookeza ery'okukola ki ezo ensonga si zeeyo okitegedde si zeeyo tabaala ezo ensonga za nsozi za mbiri oyo olubaale bamuyita lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka oyo lubaale agenda nakkuwabula buwabuzi abantu abamanyi be balina okuwa amagezi oyo lubaale yeekola yekka oyo lubaale ekijja ku mutwe gwo kyokola oyo lubaale tebamulamula oyo lubaale tebamulagula oyo lubaale tebamukebera ofuna muntu mumanyi nakugamba nti ekyo ekintu kye waloose genda okole bwoti ne bwoti oyo lubaale atambula na bubaka ekiri ku mutwe gwo kyoteeka mu nkola so toyina kulagulwa bulagulwa mmandwa ng'eri wali mmandwa eba terina kyegenda kukolera oyo lubaale bamuwabula buwabuzi omuntu yenna agwa mu eryo ekkowe mujja kubonaabona nnyo mujja kukaaba abantu be banaba nga bakyeraguza abantu be banaba nga bakyazunga abantu be banaba nga bakyayenjera nga tebatereeza matako wansi bajja kubonaabona nnyo abantu bajja kuggweera nnyo mu makyaki n'amakyaki gajja kunzika nga gabalemye abantu bangi nnyo tubafunye nga abadde mu bulokole emyaka 7 n'awunzika ng'alina okuddamu okunoonya lubaale bajja kwenjeera bajja kubuzaabuzibwa bajja kulimbibwa bajja kuzunga bajja kuwunzika nga buli kye bagezezzaako kigaanye weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.